Wow, emyaka 10 muyogeyoge House of Prime Minister International. Kale, atugendako emubende ssentebe amanyidwa nga Vincent mugombolola ye bageza ono emirimu engeri gyagikolamu yefudde kamala byonna ng'eggala essajja erikuba ennoga ate ne litanensekere. Omulimu gw'okubanga aweereza ekyamulonza yakivaako kati amegga bakyala bigo. Katubirabe. Ssentebe w'ekyalo abadde yataputa obulala olugero olwakuwa obwami abakuwadde kulya wakugobebwa ku kikooba ng'asussizza okutuula abasajja mu kifuba. Bino biri mu bende mugombola yegeza ssentebe gy'asussizza okulya enguzi n'okwekakaatika kubaka abasajja. Musajja ono atifuukidde ekyambika. Musajja akwata abakyala. Musajja kiwe kituuse anaatana okukwata abaana baffe. Bannange twalisabye batuyambe bannamawulire bituuke ne ku RDC bw'aba asobola baagobwa mu kitundu agobwe aveemu. Bamanyira twebakasaaweemu kuba yinza okusanga wabweru nakukolako ekikyamu era ne mukuba tutambula nga tutyamu buli ayogerawo mu kakiiko yenasula nga yerakiridde. Olukiiko lw'ekyalo Kikooba lutudde ne lumukunya ku mize era abakyala bavuddeyo olwatu ne bamulumiriza nga bwe bamuloopa mu bakulembeze banne tebafaayo ate bw'amala nga abagirayo ebisi mu kubatiisatiisa. Nze chairman balinaku lumu nga tuveeyo mu senta eyo mu gundi eyo Kacwampali ne bba wange nga tukkirira twalinze n'abaana bange ne tukkirira twalituukawo kalituusire omusajja nkuba kabi bange saamugamba nensiika nga kati wano basobola okolaki okulwana. Ssentebe bamutiisa n'abawala mu kiseera kino abagenda ku masomero nti yandibateega n'abakuba ku nsiko olw'obuluvu obujula okumuyiisa endusu era babawerekera buwerekezi. Kubanga hati omwana wanje tiyinza kumusindika mugaju sawa 10 ayinza n'okumuhambira mukulu. Mukuume nnyo abaana abawala newankubadde n'abakyala bayita mu buzibu naye singa essaawa eyo yasanga omwana omuwala omuto mu butuufu fyuca ye yandigyonoonye nnyo ate okusingawo. Sengendo Vincent agamba nti yalimisa omukyala eyali azze okwegulira ebintu ku dduuka n'agezaako okumukaka omukwano era bwe yamukaliramu ssentebe yaleeta ensuuluulu n'awangulamu oluggi. Naye ku luno kyatuuse wange wennyini ssentebe olw'okuva eyo nga zaanywedde omwenge gwe n'asinkana mu kaduuka nga mulimu omukyala. Omukyala oyo n'agezaako okwagala amusabe n'alema n'ageza okumukwata ekifuba amwambule ku ssaawa 10 ez'emisana. Ayinewo Samson ayogerwako yeesambye olukiiko lw'ekyalo era bwe tutuuse mu maka ge abadde yabawadde ebiragiro eby'obutaggulira muntu yenna. Era n'atadisi twawandika ebbaluwa nezigenda wuwe oba zaatuuka tusaba tuyambe chairman oyo tukyamwagala baduwe sitampu yaffe. Olw'ebikolwa ebyakoze obutemu obuwambi bw'abakazi obumenyi bw'amateeka buli kimu kyonna omuze kiri ku ye kalulu ekyo ku kitundu asigala kukolako ki. Ssentebe w'eggombola yeebageza ayeebazibwe Ali asabye abatuuze okusigala nga bakkakkamu era baawabuddwa akakiiko ak'ebyokulonda. Twetaaga obumu emisango gye yakola gyeyogerera nene bw'anaayekweka atya yeetaagisibwa ne bw'anaatambula n'ejjambya mulundi lufumu ebi yeetaagisibwa. Byesebadduka Emmanuel, Sorot TV.